n'entalo zaffe zonna ze tulimu nga tumusaba atwongere okutulaga ekisa kye okwagala kwe era nga tumusaba atuggulirewo amakubo gaffe Abaganda atusobozese okuwangula entalo zaffe zonna ze tulimu tumusaba atuwa amagezi era atuwa okumanya atuwa amaanyi n'obuvumu mu kwerwanako kuno okujja nnyaffe Buganda mu nnyanga gy'eri twejje mu buwambe bwe tulimu abaana baffe n'abazzukulu basobole okwesiimira mu nsi yaabwe. Sabaye Mukama Katonda ayanukula okusaba kwange. Ombala gwaffe gugamba ti Abaganda amazima gali tuweddembe nga tulwanirira ensi yaffe Buganda Mukama Katonda mwe yatutondera ey'emirembe kubanga bwe bulamu bwaffe mwe twesiimira bwe buvunaanyizibwa bwaffe obw'obutonde obutukakatako okukuuma bwe tuteekeddwa okuddukanya ffeffe nnyini bannyini bwo. Ne tubategeeza nti Omuganda yenna abadde takimanyi kimukakatako okumanya okukitegeera nti omulimu semalimu w'emirimu gyonna kwe kulwanirira eggwanga lyo, kwe kulwanirira ensi yaffe Buganda ey'obutonde Katonda gye yatuwa. Tubeerenga ensi yaffe ffeffe nnyini bannyiniyo ffe tugirinako obuvunaanyizibwa n'obuyinza bwonna. Twejje mu kukola obuddu bwe tulimu mu nsi yaffe Buganda. Emirimu gyonna mu ggwanga lyaffe tugibeeko n'obuvunaanyizibwa. Omubala gwaffe amazima gali tuweddembe bwe gutyo bwe gutambula nga tusiga okwagala mu baana baffe n'Abaganda bonna abaliwo abamanyi nti tuli mu bulumi, tuli mu kufaafaaganirwa n'abazzukulu baffe abalijja bagufunemu amakulu era baguyimirireko. Mulamwa gwaffe ogwa leero bwe tugenda okuteesaako ogugamba nti Abaganda kitukakatako okujjukira abazira baffe. Abaganda kitukakatako okujjukira abazira baffe. Lwe lunaku olw'eggulo lwe twabaddemu nga tujjukira abazira baffe. Naye olw'enkola ez'ekyukakyuka mu nsi yaffe Buganda, Abaganda tulina okutambula n'ekibuuzo kino ekigamba nti ani muzira wa Buganda. Kibuuzo kikulu nnyo. Omulamwa gugamba nti Abaganda tulina okujjukira abazira baffe, naye ate tukomawo ne tubuuza ti ani muzira oba bazira ba Buganda. Kubanga tulabye abantu bangi nga ddala babadde mu nkwe zitunda Buganda naye ne weewuunya abantu lwakuba bali mu buyinza ne basobola otudyekadyeka nti n'oyo abadde muzira wa Buganda.
naye nga tuli mu kubonaabona, tuli mu kufaafaganirwa, ne basobola okumuyingiza mu byafaayo. Abaana baffe Abaganda abazaaliddwa ku mulembe guno ogw'okufaafaganirwa bye banaasoma kifuula nnenge. Tetuba twagala ekibuuzo kino okubeera nti tutambula nakyo, oba buli amateesa anajja abeere ng'akirowoozaako. Nyinza okutambula n'empaala n'enzira ku birala, naye nsaba ojja okuteesa ng'oli